Aya basa embeera nga bweri ku mutimbagano gwasobodde okuba ate nga gwasasaniddeko n'amawulire n'omukulu no Bruno K emboozi zabeeramu za kwegaana baana ate yazaala mu mukyala olubuto yaliwegaana neera tebyawukanyeeko na mbeera eyo. Kati nno omukyala ono azze bamuyita Dorah, mutabuzi wa bizigo ku mutimbagano, atunda ebizigo ng'ayita ku YouTube, ku social media. Omukulu ono omukyala ono agamba avuddeyo olunaku lwajjo era ng'emboozi eno yasobodde okuba ate nga agisabuukulula. Omukyala bamuyita Rita Kaggwa blogger. Wiiki nno eyewedde ndowooza nnaku ntono nnyo. Rita Kaggwa yavaawo n'omukyala gwe bayita Faridah Nakazibwe. Waliwo emboozi baali balinawo. Faridah Nakazibwe baali bamutikidde bannaffe bagita Victoria University ndowooza ali Lwakutaano. N'avaayo n'emboozi zaali tebitambula bulungi nnyo ng'alinga alaga nti ng'alaga Faridah ne Bruno K lwaki ebintu babifuula bibeere public, ensonga ezo ne zitambula bubi nnyo. Rita Kaggwa kati emboozi eno n'agireeta, ye kisobodde okuba ate yagibreakinze ku social media n'etambula bweti. Kati emboozi eno omukyalo ono Dorah asobodde okuba ate nga ayogera n'ategeeza nti omuyimbi ono Bruno K abadde amuteekamu akasente ekisinga omuluma yamufunisa n'olubuto, aganye okumuweereza obuyambi. Agambye nti okujja mawulire azze kuba ate nga alabula abaana ab'obuwala abamanyi nti Bruno K ne bannange Bruno K naye Bruno K ku mwana yasookera ddala era yali amweganye. Awo no Faridah Nakazibwe kujja okuba ate nga amuyambako, omwana n'abeera naye. Waliwo eyabaddeko ennaku zino abajjukira emboozi ya Vanessa nayo tebyabadde byangu, biggwera ku poliisi, social media, Bruno K era tebyawukanyeeko. Okumanya nti omukyalo ono abadde alina obukakafu, agamba Bruno K abadde amuweereza ne message nga amusaba ssente landiroodi andi bubi. Bruno K omuyimbi waffe mwana bebi omukazi ankubira amasimu ono landlady simanyi nakyamukolera kyokka Ken mbadde mukubira mpe ku ssente naye bali offline kyao. Then oli omusajja wa video we were shooting on Wednesday. I met him yesterday. Ye Bruno K nabuno yabutuwadde mwana bebi obuzibu bwe nina is sina mwana sente sijja kuli n'amafuta actually sirinamu muroka nkalu nimukukima mwana naye sirinamu mafuta akalimi kali mu kukaaba so sikobadde okundiposinga kuneona ntereddeku kali mitwalo 10 nenonderako 10 endala kuba kati sirinamu mafuta dateekamu mafuta ndimukukima mwana. Ulidde abadde amuteekamu ssente. Kati omukyalo ono tumufunyeeko atubuulire lwaki eggulire lino alireetedde omuyimbi Bruno K bimulekawa. Omukyala ye agamba ayagala kutaasa abaana ab'obuwala abagamba nti baserebu abali abo ba Bruno K. Ensonga ziri bwe ziti. Nze ekisookera ddala lwaki nvuddeyo ekitegeera siri kusaba child support, omwana wange nja mulabirira kubanga sente nzikola. I'm a cosmetics YouTuber. My YouTube channel is Mariam's Formula Cosmetics. I make some money because my clientele is really based in the US, Canada, UK. Be abantu bensinga okutunza ebizigo. In Uganda, I have like 600, 900 people who I've estimated. So, nze chinzijeyo kulabula girl child so that you do not fall victim, so that you're not the next victim. Njagala mumanyi omusajja Bruno K ani. Ogendeyo nga okimanyi kyoyingira, okitegeera cause walaba ng'ofunye olubuto wava kwono ngadda kwoli n'alekawo olubuto n'avaawo nadda kwoli. That is him. So mba njagala girl child odatinge Bruno K oba omwagale ng'omanyi the person he is, okitege. Kati abagamba nti nno yamanya ebya Vanessa ate n'agenda. I was dating Bruno K before Vanessa's saga. Yes, I was with him before Vanessa's saga. Aya basi ye Bruno K munywanyi gwa Faridah Nakazibwe. Mbaddeko wano ku mutimbagano ku Twitter. Faridah Nakazibwe agambye wamma my bestie Bruno K gwamma tambuza bulamu abaana njabba kuza kakibalume. Omukyala kyatubuulira ono ye gwe bayita Dorah aleese emboozi agamba Bruno K abadde alaga nti alina abaana babiri naye amazima amatuufu alina abaana nga bana lwakuba tayagala bateeka mawulire. Ate mweyo scenario ya Vanessa nentegeeramu omwana omulala ali ebweru ne maama we. So my kid is the 4th kid of Bruno K. Okay? Owange I'm making abaana bana. Bruno aposting abaana babiri ate nga ne Seth era byali byakukaka media. Ne yasooka Briella ali amweganye era mwabiraba abaaliwo nga mujjukira. Kati owokusatu tamupostinga
naye omwana oyo gyali ali bweru owanga agenda beera number 4 naye Bruno agamba ye muvubuka muto yakaweza emyaka 32 era tayagala bawala ba slay queen aba bamwegomba oba losing market ku media so tayagala teekayo baana owokusatu tayagala mu postinga era tayagala ba slay queens bamanye nti alina abaana bana ku myaka 32 okitegeera mukwano nze kyekinzijeeyo okulabula girl child the person he is because nze Bruno yangamba since I have a small clientele in Uganda yangamba nga nkwana ngenda ku advertisinga ebizigo byaffe osobola okuboostinga kitegedde yajja kukola kalango omukulu Bruno K nga mugenda mukolera kalango n'embeera omukyalo nakyatunyumiza embeera ya Bruno K naye nga ye Faridah Nakazibwe ku Twitter agambye abaana ba Bruno K ajja balabirira bonna gwe kiruma kimulume munaawulira. He was a very humble boy nga he's a good boy nze gwe nali manyi gwe nakula naye so kati we yafuna kulinya n'agenda Kampala eyo n'afuna erinnya in fact n'ambulako nga sikyamulaba kubanga when we became teenagers Bruno yali ku Seroma yanga nze ndi ku St. Lawrence Horizon campus then we separated n'agenda Kampala ng'emukono ajjayo kati buli omu nadda ku bibye kati it so happened nti alabika yandabako ku socials on my socials kubanga olusi tuboostinga posts z'ebizigo oba alabika yandaba ku YouTube nga akubira kazini wange ina kazini wange mukwano gwe nga amukubira nga mugamba meet me at Middle East so they met natandika omubuuza about me kati kazini wange namugamba Dorah yafuna munno ku ssente kati bwe bamugamba ekyo yayisawo like 3 weeks nankubira essimu nzija kulaba mukono so I was like who is this nagamba Bruno nemugamba which Bruno nagamba how many Brunos do you know in Uganda nze omuyimbi owakabyo we Uganda nza kitegedde tuli ku muyimbi Bruno K yamutegeezaako agezeeko kukola bino abantu baleme okumulabisa ku mitimbagano naye yagamba ati so I cannot abort I'm in my child giving days. This is the time I have to give birth, you understand? I can't abort my kid ndi mu 30s sisobola ate ndukira nali nduddewo okuza ku mwana ng'omwana nali 7 years so ngamba lujemu abawala kati bagenda tandika oku avoidinga nze mbadde ningeri jemba fumba mu lujemu sisobola kubana baana basatu naye nga ye yerabidde nti nze manya abaana ono waakuna kati nemugamba sigenda kujjamu ki lubuto nosonyiwa okussa kubanga I'm heavily pregnant. Sorry about that. Kati nemugamba sigenda kujja mu lubuto kati nengende wa mami we nga we nkugambye nti twemanyi nemuyitiramu namuyita namutuuza namugamba omuwala muleke era oyagala kudda mawulire Bruno totuswaza ku luno sooka otuleke omukati we bayogera naye mami we nasooka nadda musenseze natandika okungamba okay it's okay because you financially stable aya basi Bruno K ensonga bwe zituuse atugambye nti video 3 ezisembyeyo yabadde amuteekamu n'ensimbi nina messages ze nalaba mu ssimu essimu eyo saagikwatako it so happened nti yagenda mu kinabiro n'anaaba waliwo abaali bamukubira ku WhatsApp naye ndaba ennamba ze yasevingako kati ne batandika oweerezanga message nali nkwata essimu eyo ngimutwalire nali ngenda okulaba nga love messages kati nenkyankala na bubi nnyo nendekerawo omusupportinga obulungi financially kubanga nali muteekamu nnyo ssente video nakakola 3 nga zonna aŋŋamba za bukadde 3 bukadde 5 okitegeera ayingiddewo nze yamukola neno video yo n'omunyarwanda nze agikoze eyo his latest neri video yasooka yafuluma musaga za Vanessa nze yagikola yalinga weddinga that was the whole thing in the video nze yagimukolera I don't remember the name of that video of that song but it was a marriage song basi zimu ku nsonga z'omunywanyi gwe bayita Bruno K ensonga bwazitambuza abaana bonna bayina zaabeegaana naye ng'emitimbagano gye gigezaako okuba ate nga bakolanga balooya abaana n'abakkiriza kati ku mutimbagano gwe omukulu Bruno K alaze nti waliwo akayimba kaleeta wenna Bruno K ne Lilian Mbabazi bino byakweyisaawo naye nga gama amatuufu geego Bruno K embeera eno yali badde agikoleramu amawulire naye amawulire buli gajja gamuyisa si bulungi naye Faridah Nakazibwe yategeezezza abaana azaale yajja kulabirira
Rwanda. Oyina laavu. Kati ate gye wali oyagala obeeremu. Yali ankoledde advert. Namugamba omanyi Bruno. So konkolerayo advert kubanga ba clients bange abasinga my clientele esinga eri bweru. Kati e Uganda wano ninawo abaana nga 5-6 wandi nkoleddeyo advert. Ngo wana ebizigo byange advert weeri. Mwana baby omukazi ankubira amasimu ono landlady. Simaina kyamukolera kyokka Ken madde mukubira mpe ku sente naye. Bali offline. Then oli omusajja wa video we were shooting on Wednesday. I met him yesterday ne munyonyola video guy. Mutandika mukyokukyankala n'omusimbi gutandise okukendeera w'obadde. Omusimbi gutandise okukendeera sikyamuwa. Kubanga nali nfunyeemu ebbuba lyange nti kirabika tuli bati 2. Ate ng'atandise okujja ewange yajjanga buli weekend ng'atandise okujja ewange oluusi tayagala kutubenkinga love. Ngayagala ajjeeyo amakule ku byaki atulala ne TV yakadimale mu langi. Era kugamba lwaki yali kukima ssente. Mami kali tekakwagala kataata. Katuganga katuge. Abwavu bunyongera bannange. Obwavu mukama. Can you imagine? Kakati. How can you be a beautiful woman like, you know, ngamabu togenda tosobola kuyima? What kind of nonsense is that? Ayinamu ekizibu mu bintu ebyo naye sijja kigenda mu nnyo. Vanessa yahitingaho naye nze sijja kyogerako ekyo. Ekya gundi kwepiisha ringi. Musajja mukulu tatalongooka bulungi, tali muka bulungi mugatiibwa. Musajja mukulu takuba bulungi salute. Asooka kulaba wano ku ssimu n'alaba abeegira. Naye ebyo tobinjogeza Rita. Stimulating nga gwe omukyala. Your job is to stimulate omwami wo, omunuune, omunuuna bulungi, kale omutegeka, you prepare the person. Tanunika. Awunya alumika ndowooza. Nagezaako naye kye nasangayo. Akomba oyo ku mpeke ya shaving oyo. Otegedde otya? Lwaki nawulira Vanessa agamba mbu yenna yazika. Layira? Shaving kati gotwalanga yabwomulaba shavinze nja kukusavula. Edda tashavinga. Kati ng'onuuna ebyo ebiviiri. Ng'onuuna ng'ayima nti oyagala kukukola. Unabiwunya. Nze nagezaako okugenda wansi naye nakoma. Waba oyagala okulaba tossa, don't breathe. Onuuna bunuunyi. Naye banaye Rita nga kikyenuuna we kibeera kyavudde mu bufujjo. Ndeka. Anti love. Onuuna love. Twalina love eyannamaddala nga naye anjagala era nga I love you mweziri naye nkugambye omusimbi we nagukendeeza nga ndabika ninayo mujja wange. Awuzibu we bwatandikira omulaba abaalwawo okustartinga generator board starting egaana okukola. Just no tompe muzandeka. Nze startingako naye like samukakanga oba ki nga ngenda olaba nga gamba leo siri mu muudu biki ate saagala kukosa olubuto lukyali luto naye ng'amaze wiiki kati ate Bruno gwe mmanyi yali abeera so excited okujja ewange to making love kubanga was his only person naye ate kakati nagenda okulaba nga